Kakati mu butuufu embaga eno nange mmazeeko ebyewungula. Eno embaga bukyaŋŋankula kutuuka wano sigirabangako. Eno embaga yeefaananyirizaamu ziri embaga ze twakolanga nga tukyali bato ez'aba maama ne taata, bye twakolanga maama ne taata nga tuli bato. Kyokka nzizeemu okugiraba ng'ekoleddwa abantu bakulu. Abagole bano baakoze embaga yaabwe. Omugole omukyala wansi yayambadde niigiina za bbulu n'ateekamu ne ka body stock, si kano ka body legging. Oba badde batambula bagenda ku honeymoon, oba badde mu butuufu nze eno embaga sigirabangako. Eno y'embaga eguddewo 2026 era y'embaga etuggalidde 2025. Eno embaga ebadde ya byewuunyo, mu butuufu nze sigirabanga. Tebaddeeko ba metroni. Omugole omwami y'abadde akola nga metroni. Mu kutambula kwabwe nga balinnya ensozi eyo batambula omugole omukazi akutte gawuni ye n'agiteeka mu bbanga bw'ati, omugole omusajja n'alyoka agikwata emabega ereme kwekweya mu ttaka. Agenza okubikkula gawuni ng'omugole omukazi yeesaze niigiina ne Mukama Katonda era. Ndowooza embaga bwe ziti muzisabira zigendeko eri ba ex bammwe. Omanyi ba ex mubasabira bibi byereere. Kati muli ogamba embaga bwe ziti singa egendako eri ex. Naye kambabuulire, embaga bwe ziti ziba za mukwano. Omukwano gwe guba guyimirizzaawo embaga bweti. Osobola okugiraba ng'eya layisi naye nga amakulu agagirimu g'amaanyi. Nti okuwangaala bano kwe bawangadde, gwakoze embaga ya Lakizalo oyinza obutakuwangaala mu bufumbo. Mubalaba bakola embaga myezi 2 mwaka gumu ne baawukana. Naye bano babadde bonna obalaba bakadde bakulukulu mu myaka. Jasi tebalina mu bubeezi na kasente naye n'embaga bannange. Kati eno gye bayita embaga makeke, embaga mankubuulu. Mukama Katonda ono, embaga eno ebadde ennyumidde nnyo era ensesezza nnyo. Batambudde ne bagenda eyo mu nsozi, omugole yeesaze niigiina, omusajja akubye essuuti kawunda my goodness. Eno embaga mu butuufu naawe wonaagirabako ejja kuwa motivation y'amaanyi naawe okukola eyo. Bannange emikolo bwe giti si gya bbeeyi, okuba nti mumwagala ebintu bya gundi, naye naawe osobola okugikola ng'eyo. So 2026 kagubeere omwaka gwo ogw'embaga ng'eno, era njikusabira njikuteekako mu linnya lya Yesu. Kamba tuseko embaga eno mugirabireko vidiyo yiiyo. Non, l'autre dit Kaila, c'est Kaila. Kakati bano abawala b'omulembe guno abamanyira embaga zino eza Lakizale, embaga omuntu n'oleeta gwena n'osomba buli kimu kyonna kyonna kato kimale mu Kampala. Muganda wange abamu
embaga bazikola lwa laavu na mukwano. Sigenda kusekerera mbaga y'abantu bano kubanga nkimanyi ekibawangazizza okubanga bali bonna gubadde mukwano na kwagalana. Bantu bangi nnyo abatasobodde kutuuka kuwangala mu bufumbo kubeerayo mu myaka bano gye babaddemu. Bangi nnyo bayitirivu ng'emikolo kituufu baagikola era nga bagikoze, naye ng'okuwangala mu bufumbo kizibu nga tebasobodde kuwangala mu bufumbo nga bano bwe babuwangaddemu. Kati eno bano bakoze embaga yaabwe ey'ekikadde, embaga yaabwe ya kikadde. Naye muganda wange kale osobola okugamba nti togenda kuseka, naye muganda we Katonda akebera mitima, omaliriza osese. Omukazi yeekubye omuniigiina gawuni agisambidde mu niigiina, zino niigiina ez'F5,000. Eribo ky'okwambala kale obugatogato nga kakondo, oba oyinza obba tabusobola oba badde tazirina. Gawuni agisambidde mu niigiina. Embaga tebaddeeko mperekeze, tebaddeeko ba metroni, nedda. Omugole omwami yabadde buli kimu, ye metroni, yasiimula omukyala, yakola buli kimu. Kwegamba omukwano guno oguli wano nange eno embaga mbadde sigirabangako. Alalala, eno y'embaga eguddewo 2026, yetuguliddewo 2026. Ebadde embaga makeke, esombodde abawanvu n'abampi ku kyalo kino. Eno y'embaga esinza amaanyi kubanga eno ye famire endowooza erimu kasente, omusajja alinamu kasente, asobodde okuba mukazi we ekidaala. Era abantu b'okukyalo bawerekedde abagole bano ne babatambuza ne babalinnyisa ensozi, oba balirira oba baliggulu oba bali eyo mu mambuka. Abantu bano baakabala eyo mu mambuka nga gye bakoledde embaga yaabwe. Kati ndowooza eno gye badde bambuka mu nsozi bagenda kukolerayo anemuunu, naye n'embaga naye ng'omwaka ogujja nammwe mujja kukituukako. Nammwe bajja kubakuba embaga. Nze munaye embeera wano eno ne mbasabira, saagala mugambe nti aye CEO atuleetera embaga z'abalala munaye neffe tatusabira. Nammwe mbasabira naye mubeere abakazi abagumu era abagumiikiriza, temukanda basajja mbaga. Omusajja ajja kukuba embaga. Jjukira tuli ku mishoni yakuva ku lujja, kama mbaya ni mbaya, mulina okuva ku lujja. Kati temuteka nnyo basajja ku pressure, ate mubeere bawala bawulize na bagumiikiriza. Embaga zino zijja kujja, embaga bweti ejja kujja. Nkusabira naawe ofune embaga bweti nange nga bwe munsabira. Omanyi ebintu bino byakwebeereramu, mbabeereramu naye nga nammwe mukola ki? Nga nammwe mumbeereramu. Temundekirira nnyo kwegamba nze nyigirizibwa eno nzekka nga mmwe muli eyo ate munze mbasabira mmwe temunsabira. Bannange omwaka ogujja kagubeere gwa mbaga, egamba nti nkitwala mu linnya erya Yesu. Waliwo ekyagambye mbw embaga eno I relocate this kind of wedding to my ex. Kati lwaki ex wo muweereza embaga bweti? Bannange ba ex babakola ki? Ogamba otya nti embaga ng'eno ogiweereza ex wo? Lwaki? Naye mwagalize ekirungi. Bwaba mukyala mwagalize obufumbo bulungi gyali, bwaba mwami mweyagalize ebirungi. Bw'osanga ex wo taba mulabewo, taba mulabewo. Kwati lwaki omusindikira embaga bweti? Kati gwolooze y'embaga teriimu laavu. Eyo embaga oyo omukazi emyaka gy'afumbye, gwe embaga ya Lakizalo oyinza obutagifumba. Kati ono omusajja ali mu kwebaza mukazi we olw'okumufumbira ebbanga lyonna. Oli ku mbaga y'okuba, oli ku mbaga y'ozoleya, temuzoleya mbaga z'abannammwe. Kakati 2026 tumutandise n'eno embaga. Eno embaga yeguddewo 2026 ate ng'embaga mpitirivu nkyazirina era nkyazibatuusaako. Nabaddewo nga kalabaalaba, nabaddewo nga munnamawulire azze okubatuusaako omukolo guno, era nga nze yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno, okugamba byonna nabitwalidde wamu. So embeera y'obwetyo bwe yatambudde. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako kona mu kapeesa ka subscribe, then teekako akadde kajja mu personalize okateeke mu all, nti buli nteekayo video gw'oba osooka okugifuna. Okitegeera? So mubeere bulungi mwenna, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.